vision is a holistically equipped disciple. Our job here is to come into a big transformation and bring change and bring transformation wherever God has planted them. And you know the way forward for our own discipleship. The purpose of that meeting is so that we, all ministry leaders, we are meeting here so that we can. I am trusting Him that He will perform it. If He promised. But I've been struggling to communicate that to church. And I didn't find the grace to communicate. As they come, they want us to leading us to that, and we must go. And you know what? When you're fully equipped, you'll be a transformer. Abasirani era bo bagenda mu nteeseganya balabye nga abasibe bano bayimba. Ani yakyogedde ekyo? Akulira ekibiina. Yagaye mbuki? Nti bagenda kukola ekisoboka. Katonda ffenna atuwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Naye era abantu tulina okitegeera nti yonna Katonda gy'aba atutadde tulina kumuweereza. Oba oli mu ofiisi gy'olimu, oweereza ng'oweereza Mungu. Nga kiba kitegeeza tojja kubba, tojja kuyisa abantu bubi, tojja kukola bikyamu kubanga okimanyi nti oweereza Katonda. Buli bwe tulaba nti kaakati ku Sande lwenja okuba nga mpeereza omutonzi oba ku Lwokutaano bannaffe Abayisiraamu, ate ennaku endala n'okola bibyo kyotulaba eggwanga lyaffe lyonoonese. Ebintu bingi ebyonoonese mu society mu ggwanga lyaffe kubanga yumu akola byayagadde. Abantu abajja mu makanisa, abajja mu ekereziya ne ku mizikiti ku Lwokutaano abamu ne ssente zajja okuwaayo ku fundraising aba yazidde bubbi. Kati ebintu ebyo biswaza. Kyobudolaavu tusanyukira nnyo abakulembeze b'amadiini aboogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Kiba ne mulekerawo okubba ssente z'omwomusolo, mulekerawo okuyisa abantu bubi, okubaliisa akakanja, okubatulugunya. Kaakati bwe kiba nti baagambye nti bo bajja kgenda mu nteeseganya bano bateebwe, of course kiba kiguumaaza kubanga be babasibidde wano. Charge sheet yesomebwa bulungi. In fact baali badde baakola dde ekyamagezi ogamba bannaye mutusaasire twaswala ne tubajwetekako emisango tubivuddeko. Baali badde baakikola dda. Naye kati bagamba nti kaakati bagenda mu nteeseganya bateebwe kubanga ffe tetubafuddeeko. Ani yasiba ba Edi Mutwe n'abalala? So ndowooza tebaaliguumaaziza bantu. Emisango gye baateeka ku bannaffe egiri political baali badde baagijjayo dda nga baswalukuse. Bannaffe aba NRM bayisa bivulu bakola activities ezaabwe, naye ffe aba NUP ne bwe guba nti mupiira ogutegekeddwa abakulembeze baffe tegukkirizibwa nga bajja bayoola abantu nabo bali mu kkomera wano. Obuzibu obuliwo nti bannaffe baludde mu kkomera kubanga tulina obuzibu bw'abalamuzi wano mu Greater Masaka region. Eno area eno erimu districts 10. Zonna zitunuulira omulamuzi omu. Ate ng'ebifo ebirala oba oli abina ne districts entono abalamuzi gye bali bangi. Kati tumanyi lwaki Masaka Greater Masaka yeeyisibwa bweti. Tetwagala kulowooza nti kikolebwa kigenderere okulumya abantu bano kubanga ba Edi Mutwe tebannafuna na lunaku tugenda mu kooti okuwulira beeli yaabwe ewulirirwe. Tekinnabeerawo. Ekyo nawo okutulugunya abantu bano kubanga tamanyi ddi lw'anaagenda eri omulamuzi
asaba akakaluka kooti. Tulowooza nti kooti erina okwejja mu buwambe. Toyinza kuwa kiragiro ate omulala n'akiziimuula ne tusigala bwe tutyo. Ne lwaki twalemwa kiragiro kino okiwakanya? Ti ate twali tulina kudda mu kooti y'emu etalina balamuzi okusobola otuwuliriza. Nga the Honorable Lopo ababuulidde, omulamuzi omu enkya agenda kuba plea again, abeera ku locus visit mu bibanja, abeera mu byabusuubuzi ne criminal matters, ekkomera lino lijjudde. So tusuubira omulanga gwe tukuba ekitongole ekiramuzi kyejje mu buwambe. Abamu kwa kiwambye be babasiba edi mutwe, kyekyo lwaki akyali wano. Talina kuba wano actually nene case. Mbeera yonna ne bw'aba agamba atereddemu waliwo ekiragiro alina kubeera luzira